Ariko kinana munana hateze munana chabasa olunaku eggulo twadde tutunuulira okuyitibwako ne tugamba nti kino kye kimu ku bintu ebisinga amakulu mu bulamu bwaffe. Tuteekwa okujjukira nti omuntu teyatondebwa kuzaalibwa kulya mmere kuva oluvannyuma afe. Buli muntu alina kye yatonderwa okukola, kyokka olw'okulemererwa okukizuula tekijjaawo kubeerawo kwakyo. Ne bw'oba n'ensimbi ennyingi nga tozuula nga nsonga yakuleesa mu nsi muno, tosobola kufuna bumativu mu ggwe. Era osigala oyagala kwongera kukuŋŋaanya nakuŋŋaanya era nga bwe mulaba omulembe gwaffe. Tugende mu maaso. Kino kirabika ku ngeri abantu abalowoozebwa okubeera n'ensimbi n'obuwanguzi bwe bayaaya n'okulabikira mu mikolo wamu n'okwogerwako. Bakozesa ensimbi nnyingi basobole okumanyibwa. Kano kabonero akalaga nti bambi omuntu tannafuna kumatizibwa mu ye, era omwoyo gwe gukyayaayaana okuzuula ekyo ekisobola okumusindika ensi emulabe. Omuntu amanyi okuyitibwa kwe, gamba ng'omuyimbi, omujjanjabi, munnakatemba, munnabyamizannyo oba omwogezi ow'amaanyi, teyeetaaga kusasula nsimbi kumanyibwa na kusembezebwa. Abantu baba bakumanyi newankubadde tolina 10 ky'osasudde. Ebiseera ebisinga okuyitibwa kwe nga kulabikira mu kitone kye mu kututumula ensi olw'emumanya. Kale osaanidde okumanya nti ekikusembeza eri abakuli waggulu si kuba nti gwe asinga okuba n'ensimbi, nedda, wabula obusobozi bwo obwekwese mu kuyitibwakwo. Awo nno omuganda yange SSenkaayi mutuufu nnyo. Gwe kyokola kye kikusembeza. Tugende mu maaso. Okuyitibwako Gwemusinji ogw'obuwanguzi. Omuntu bw'azuula okuyitibwa kwe teyeetaaga kunoonya birala. Amaanyi ge abeera asigadde kugateeka ku ekyo kyokka, bino ebirala bijja kujja byokka. Kyetuva tugamba ebyo ebituli mu mugongo n'ebyo ebiri mu maaso tebyenkanankana bitulimu. Ebituli mu mugongo n'ebyo ebituli mu maaso tebyenkanankana bituli munda. Ekyokulabirako, okusomoza kw'oyiseemu n'okwo kw'oyitamu tekwenkanankana ekikulimu. Ekitegeeza nti tosobola kukoowa kubanga osanze embeera ekukaluubiriza. Ekiri munda mu ggwe kibeera nga zaabu, era bw'okoowa okusima amaaso tegabeerako bukoowu, go gabeera galaba zaabu. Omuyiikuzi bwa zaabu byayitamu okutuuka ku zaabu oli si kikulu okwenkana zaabu gwafunye. Tweyongereyo mu maaso. Tomalira maanyi ku bintu byayita oba ebijja mu maaso. Bikutiisiza bwereere, bikutawanyiza bwereere okubaako ky'okola. Amaanyi gonna gateeke ku ekyo ekikulimu kati era ky'owulira kati. Ekijja mu maaso waapi? Ekyayita poteya. Ate kitegeere nti Katonda wo yakuteekamu byonna bye weetaaga okubeera omuwanguzi, kubanga teri kinyonyi Katonda kye yatonda kitasobola kubuuka, oba ekyennyanja ekitasobola kuwuga. Olwaleero tuga nti weefumiitirize ku nsonga eno. Watondebwa n'ekigendererwa. Toli wano kuyisa biseera oba ekintu eky'okugezesa oba okulya obuli emmere oba okubeera awo ng'oli mugoberezi w'abalala. Nedda, oli ku nsi kukulembera. Tetwogera ku bulembeze buno obw'omanyi, obukulembeze bwa pulezidenti oba obwa chairman oba obwaki, nedda, wabula obukulembeze obuli mu kuyitibwakwo. Osobola okubeera omukulembeze mu kujjanjaba,
mu kubudaabuda, mu kusomesa, mu kuyimba, mu kuzannya emizannyo n'ebintu ebirala bingi. Era n'oyita omwo okusikiriza abantu abalala nabo okukunoonya. Tweyongere mu maaso. Wazaalibwa n'oleetebwa ku nsi kubanga waliwo ekyetaagisa okukolebwa ate nga ggwe wekka gwakisobola. Kuyinza kuba kuzaala, kuyinza kuba kuwandiika bitabo, kuyinza gwe nga gwakisobola ggwe. Buli omu alina ekyamuleeta ku nsi kuno nga ye yekka alina okukikola. Wooli n'okutuusa kati kubanga Katonda alina kye yayagala kikolebwe ku nsi, n'alyoka akuteekamu obusobozi bwonna okubikola. Kyokka ebbanga lyonna olowooza nti omulimu w'oli kati mwe muli okuyitibwa kwo, ate kwandibanga kuli walala. Engero 19 olunyiriri olw'21 lugamba lutya? Nti ekintu ekisinga okubeera ekibi kwe kuwangulira oba okuwangaalira mu kintu ekitali kikyo. Olwaleero tugamba tutya? Okuyitibwa y'ensonga eyatondesa ebintu byonna. Kye watondebwa okukola kwe kuyitibwa kwo. Kino kiringa enkoko oba ekinyonyi ekyali mu ggi wali. Singa ekinyonyi ekyo kyalulwa ne kitabuuka, kiba kiremereddwa. Kino kye bayita obuwanguzi. Okusobola okutuukiriza ekyo kye watonderwa okukola, obwo bwe buwanguzi. Abasinga tutera kuwangulira ate mu birala ebitali byaffe ne tuwangulira eyo. Okusobola okutuukiriza ekyo kye watonderwa okukola, obwo bwe buwanguzi. Kyokka ekintu ekisinga obukulu okumanya wano kye kiriwa, kwe kuba nti teri kintu Katonda kye yatonda nga tekirina busobozi kubeera kye kirina kubeera. Okawulidde ako? Teri kintu Katonda kye yatonda nga tekirina busobozi kubeera ekyo kye kirina kubeera. Ekitegeeza obusobozi obw'okufuuka ky'olina okuba, obwo bwo yabanda ddobbukuwa. Kaakati gwe osigalidde. Oyinza okuba ng'ate oli mu kwetalira mu birala nnyo. Katukomaawo.